President Yoweri Museveni yesimye ku kadi ya NRM kulondo ku mwaka ogujja asibya talaga disitulikiti y'e Palisa nga nonya kallo gyakubye enkungaaniza amaanyi mu bitundu gyakubye enkungaana kuliko Obutebo, Palisa mu tawuni ne Yagule. Museveni asinziddeyo n'ategeeza ndi ku byenjigiriza n'ebyobulamu abikozeeko nnyina nkati buli gomula mulimu essomero lya gavumenti n'eddwaliro. But the plan of the government is to have one government school per parish. On the side of health, mu byobulamu bw'obwomi, each sub-county should have a health center on the Gavumenti eggwanga lyonna amagombola 9 mwe mutali health center. Ategeeza nti bakwongera ku ssente mu bibiina ebiwola ssente mu bakyala wamu n'abavubuka nga n'ekitongole kya Operation Youth Creation wakukiteeka mu nnyo ssente olw'enkulaakulana ebukaale mu bantu. There is what Muganda calls okusosowaza. Omuganda kyakoba nti okusosowaza. And therefore, n'olwekyo I am going to okusosowaza the issue of seeds, the same for microfinance. Microfinance the same for the women fund. Asuubiza okuba oluguudo oluveterenye Palisa okutuukira ddala ku mikoolansi kisobozesa okunyikiza enkulaakulana. We are going to make a tarmac road from Tirinyi, Palisa, Kumi, with the branch to Kamonkoli and Mbale. Abasebe bamulonde bannakibiina kya NRM olwo batuukize ebyo byatannaba kukola. Agambye nti musanyusiza ng'atuuse Palisa bw'alabye amasannyalaze nga n'enguudo byakolebwako era n'abasobola okubeera bakakamu ku ebyo ebitannaba kukolebwako. When I fly over Palisa, I see there is some effort being done. Nga niyo munyonyi nga ndi kubuuka mbona waliwo emirimu egiri kukoleka kuku. I have seen some people with orchards. I've also seen some people, many people in fact, have built better houses. Ategeeza ng'ogyeko emirimu egireeteddwa mu ggwanga n'enkulaakulana kati y'amaanyi. But now we have gone beyond the Mirembe. We are now talking about enkulaakulana. Natyano tubitire ku Mirembe. When I come here, you see that electricity. You see that school. You see that tarmac road, either which is already Albert Kavuma yakusakidde Green ku Lwabukedde TV.